alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, afternoon, evening. Of course, sinzira budde chiwojo kubira ngate ofulira mu mawulire gano afade pro yojo gakunonyezo gakutusako eranga video wogifuna ontitake kigala kinga sharing irako abala wansawo jagendawo obire ngate o participating mu mbozi obire ngate osula wendoza yo tubire ngate togeya mu kumpola mpola ebyatata bochezo ne beki abisi birungi nakamu eranga bo abana balawikanga bechaye naddala bakadama abatero kubira ngate munange basondera abantu sente ezeja olumulage ateta kuchoze beki volonyo kubera kati yalabya abana ba Paulo Kafeiro nga bavuddeyo ne basondera sente de okola batya munange naye yavuddeyo nabiranga ate agenda ku internet live nabiranga ate munange atandika okukabirira abantu nabategeeza nti munange embeera gyali musinungi nakamu yeetaaga buyambi era nga yetogera saawa eno eyandagadde okubira nga atafuna omulimu at least agenda avuga boda kubanga muwala we yamusuulawo era ngono yategeeza nagamba nti kale senga abantu bamusonderayo kale milioni ya sente ngemu asobola okubeera nga temunange atandikirawo n'agenda n'agula boda n'atandika okubeera nga temunange ayirima mpola mpola abaana bo ekintu kino kirabika nga tekyabasanyudde era nga munange tata Chosen Becky ali ku ntandaalo abaana kye bamukola bannange si birungi n'akamu ebintu byo si birungi n'akamu simanyi what will happen between him n'omukyala amanyikirwa nga Chosen Becky kuba Chosen Becky agamba buli wiiki abeera n'emikolo ate wona agenda mu bivulu akola atya kugamba si birungi n'akamu ebigenda mu maaso side ze so njagala kubeera nga tekutera okutambi twongera kubeera nga tetumanya biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side ze wansi ojagenda kubeera nga osula endowooza bino okujeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ezirina okubeera nga tezitambula mu ggwanga Uganda ngenda kubeera nga tezikutusako tuula butuzikalira Sheikh Asha Mutamawadduwa abeerawo nnyo okubeera nga takulombereddwa ku namba z'essimu zitawansa ku bistika z'omufuna ajja kukolako gwena wena nga olina ebikyaganya okubeera nga tebitereera mwekwate ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo maidali sana katulabe ki ekiri wakadde kano ku nsonga za taata wa Chosen Becky omuyimbi superstar kyekigenda maaso saawa zino timbawo taata wa Chosen Becky tumusondere piki ye tumusondere Chosen nawe leta sente Chosen Becky era sente tumusondere piki omutima kakane andi kye yazokola halabenga akuswaza kubanga abakulwanyi bakube ekigo bakusuule bagulire babuloga bakuswaze mu bulimbera kiganye ekyokusuula kaine basalawo okozesa tekiniki gye bakozesa okusuula jamaalu waswa balete taatawo hakuswaze mweswaze ogwe ne taatawo olw'okuba ali mu buli obuzadde obufu obuvundu obwemasako obuyina agatima agabi lw'okuba omwana akuze n'omukazi mukazi talina kulaba ku mirembe kati lwakuba abaana lubaala anyiga obusajja obwo n'abwavuwaza ne bufanga bunaku bukula bunaku kuba lubaala abulaba emitima nga mikyafu nnyo ate abaana n'abasitula ne babeera bulungi niye ne bukulanga bufuta bunaku tukasondere piki nti yiiyo omutima gukake tulabe kyekanazzaako ekirala gwe wawonye toli kitange wabadde ojja kufa nga tozzeemu kundabako yadde okumpuliza nga ne bwaba neiba ku kyalo simuziika kuba nkimanyi oba ojja kundaba nga ne bebeera famire kisigirinyamu ku lwakuba ggwe nze bwe ntyo zisikiriza muntu kola bintu binsaanyaawo nga mmulaba mulwakuba taata abataata tewalabirira tewayola niye gwe oyagala buli kimu abaana bakikolereko pistombo taata kyovula lubaale yakulaba n'akwavuwaza ate ye n'amuyisaawo kuba obugagga mu famire mwebuli naye lubaale yagaana bukuwa n'abuwa abaana n'abawa n'amagezi agamutegeera n'agakujjako kubanga akatima ko kavundu yakulaba ng'olina ogutima ogubine ku baana b'ozaala ne bakukozesa kwegyo emyaka bakukozesa ebintu by'ekisiru tolina bugumiikiriza tolina kubuulirirwa tolina kufumiitiriza taata wa Chosen Becky ku myaka gy'olina oyagala kuvulaga boda oyagala tukuba kigwo era owulira oyagala otuvuga otusuule ekifo ky'okusaba kyokunoonyaayo omulimu omulala gw'osobolagane mu njiyiza edduuka lya sipeeya mubakuwe piki oyagala tukuba mwala oyagala tusuula mwala taata Chosen Becky gw'ataalaba abantu mu wino nga babagobye mu lujja
oyagala bakube peva mu mirimu gyonna osaba otya okubeera bakuwa ovuge boda otya wakoze live naye nga abantu bali muri mu comment bakugamba ojja kulima osaaga lwaki tolima olaba luzi omuvubuka omuto ow'ekiwalaata ekiriko alima lwaki tolima bannange lwaki mukola ebintu bino ebyokweswazaswaza eyaleta tikitoko yazza musango bannange nyongero bajjukiza bw'oba oweza emyaka 4 ng'okyali ku tikitoko you are in a wrong place bw'oba oweza emyaka 4 ng'okyali ku tikitoko oli mu kifo kikyamu get better things to do katiraba omusajja omukulu ow'obuvunaanyizibwa bw'otyo wetadde mu kamera era batimo bakwogereko wereese tukwogereko bwe tunakwogerako ng'onyiiga ng'otuloga kuba kati awo oli olina kuloga ate ogenda tukola ki gwe wereese lwaki tukwanira kifulu figa waliwo woolina otutuuka n'omanya nti amupast this bakuteeka batya mu live ate bannange kangabulire bwe mufunanga omuntu alina erinnya mu kika manya mwenna libakwatako togenda kukola bintu biswazaswaza simply because guya kyoyagala okukola mind about your daughter oli mukuswaza muwalawo muwalawo ali eri ali mukakasa abantu obulamu bulungi gw'oli eno tukakasa nti obulamu bubi kati who's fooling who Chosen Becky yapostinze video ng'alaga bawe apangisiza ki bakita batya cinema Chosen Becky yakoze video ng'alaga apangisiza cinema namba bagibeeremu bokka kyokka gw'oli eno osonda miliyoni emu ku kuvuga piki gye bagenda kukubirako akatayimbwa ku mutwe who's fooling who ate bannange Chosen Becky guno kangu kusalire gwe waleta taatawo mu kibuga lwaki abazadde mubaleeta mu kibuga abazadde mubaleke mu kyalo kyoleta taatawo mu kibuga agenda kutawaanya taata waleeta waaki mu kibuga kyova olaba kati naye akimanyi taata we yali mu kyalo nga tamanyitire tikitoko gyeri kati essaawa eno akimanyi bw'ateekako live bamusondera abazadde mubaleke mu byalo abazadde mubaleke mu byalo omuzadde w'omu byalo teyeetaaga bintu bingi yeetaaga sukaali butto mafuta agakumatadooba eyako ekiro sasula sola alabe amawulire awulirize kaleediyo ke ne sukaali aleme kunywa caayi wakinuukirize ali eno asonda piki ogenda kuvuga piki gwe oyagala tukuba muwala kanaawe oyagala tukutwale ku kibozibozi bulunoke ono ne musanga ku kibozibozi tugenda kuvaawo gwe taata wa Chosen Becky ne tukusanga ku kibozibozi tujja kuvaawo sometimes you're too much temusiima
muwala wa aliena alwana na mawulire gamukuba left right and center aliena agezako proving abantu gwe nawe ogezako tuprovinga muwala wa atulaga obulamu bulungi gwe otulaga obulamu bubi kati who's fooling who? Chosen Becky sawa DNA. He baram mukole DNA ku Chosen Becky ne bazadde be. Ota brand yo mwana wo. Yene yakuwadde amagezi. Yakuwadde amagezi mafu. Ogo gusajja gwabadde nagogo mu kamera ogo gwakutadde mu TikTok ogo. Kwetaga kukwata. Chosen Becky gendo soko kwata ogusajja ogo gwatadde tata wo mu kamera. Bya kisiru. Mukazi watwaliye na alwana na brand. Goli akwagala kukakanya brand ya muwalawo. Mubagulire boda. Oso simbula pichi gwe. Oso ovuga pichi no lijano no kiteka wali. Ojja kulima osaga. Ojja kulima osaga kati gezo okoleyo live endala emu tukulage. Nja kujja nsindika request nga temumanyimba we. Mujja gendo kankana bati okunyiga okunzija ko ngamba wadde byemba wadde. Ojja gidama okole live. Nja kujja nsindika request wetyo mbere wali nsirike. We mujikwata mu bati. Mbawe. Sokemba we. Saba mujja gendo okunyiga bati disconnect network eganye ngamba wadde. Mugende munoonye emirimu mukole. Kati gwe tata kweje emyaka gyo ina kuba na katandaalo ka kukyalo. Katunda butungulu nyanya bintu bijjawo byetololerawo yagala pichi. Kanawo yagala stage ngoli wali ku stage. Muboda wali onsuulirawo meka. Eno message egende eri abazadde bonna. Abazadde mulekera oteeka abaana bammwe ku pressure. Olina obulamu bwo n'omwana wali n'obulamu bwe. Eno message egende eri bavubuka bannange. Bw'oba wooli wano ng'okyalina amaanyi agakola. Tegekera obukadde bwo. Tegekera obukadde bwo. Oleme kuswaza baana bo ng'okuze. Abazadde muli Kampala. Mukaka abaana bamwe ofumbirwa abantu abasajja abakulu. Simply because mwagala bafumbirwa abasajja balinamu ssente. Gwani yagaana okola ezizo. Osindike muwala wo mu magulu amakadde mwagenda okutukira. Abaana ab'obuwala bayeyo mbiyumba ebyebbeeyi basangula amazi bafumbirwa ebisajja ebikadde bikulukuta. Bivaamu amazi ekiro birogootana. Bivaamu envunyu byerogaloga dda. Birina amajini gabakozesa. Simply because mwayagala musajja mugagga. Gwoli mugagga gwasaba omwana waleeta omugagga. Gwoli mugagga. Bastard. Gwe tomanyi nnaku eri mu bikomera ebyo. Tobimanyi. Gwe ofa kimu kusindikayo mwana wo. Simply because you want a good life. Bw'omwana wange yandifumbidwa minisita. Omanyi omuntu ofuuka minisita abantu baaloga mu kalulu. Aloga okuva ku chairman w'ekyalo. N'aloga abalonzi. N'aloga abakabala. N'aloga abakalanga. Omuntu n'abeeranga ennyumba nnamba ejjudde malogo. Gwe gyoyagala osindika omwana wo. Mukkirize abaana bammwe babawase. Bafumbirwe abavubuka bannaabwe bakole. Bezimbe. Lwaki olowoleza mu mwana wo kukuwa? Lwaki? Ebyo byadde bannange. This is 2026. This is 2026.
muwala onaleeta omuvubuka ewaka bantu batwalesa akavubuka lwatwalesa akavubuka oyagala bakuleetere musajja mukulu olw'okuba alina byakoze yabikola ne baani tena yabikola nabo muteeka abaana bamwe muhamuzi we omwana wo n'afumbirwa omusajja ng'omusajja gw'afumbiddwa alina abakazi emabega ba ex ne batandika okuloga muwala wo mwana ali mu bufumbo naye tazaala baamuloga ekizimba baamuloga awunya wansi simply because wayagala afumbirwe omusajja omugagga obugagga olowooza yabukola naani mukkiriza abaana bammwe babawase muleke abantu bakole decision zaabwe naye omwana n'omuteeka ku pressure ayina omuntu wamwagala naye atyo muleeta because muyinza obutamukkiriza bavubuka bannange mukole my brother mukole tegeka obukadde nzondaba wano wendi buladi nze buli nusu gyenkola ndi savinga nze mukyala wange akimanyi I'm a very hard working man anto ojja kwebuuza oyo timo yamwagalako ki I'm a very hard working man nategeka dde obulamu bwange nze mukyalo wange tagenda njagala kano mukandikodingire Izo mukyalo wange tagenda kubonaabonerako ondaba nti ndi muvubuka muto naye nze nategeka dde obukadde bwange mukyala wange tagenda kubonaabona maze emyaka 6 mu Dubai nga nkola nga ndogoyi nga nkola nga mbalaasi nsevinze nenkola ebintu byange lwaki omwana wange ne mukyala wange tebalibonaabona kati kankubuulire my brother nze mukyala wange ne wadde ewaka n'atuula bati ayina ebintu byasobola okusolozaamu ssente buli mwezi ng'atudde butuuzi waka namukolerera dda abaana bange tebalibulwa school fees naye guess what byonna nga we nabikola essaawa eno nabiwa bazadde bange babisoloze nze buli teri asset n'emu eyange gye nzigyamu yadde 10 byonna mama wange ne tata wange babinywamu nabagamba mubikame mubinywe paka lwe ndituuka nga nange nvudde ku kyeyo nkomyewo e Kampala ekitagenda kubeerawo kati kuba nze nkyakola ne mukyala wange akyakola we still have a lot to do bwe ndidde e Kampala okusetolinga nga mbagamba kati musolozeza bye musolozeza mumpe ebintu byange naye essaawa eno byonna estate esooka ey'okubiri ey'okusatu bwe baziddukanya zonna nga ssente bazikuŋŋaanyaamu ziyamba baganda bange na bazadde bange nze nkyalina amaanyi agakola kati aha mumbeere wano mubampereze mubagambe mami musolozezaawo miliyoni muginsindikire mama wange miliyoni eyo nywamu sukaali mama wange sasula omukozi akulabirira akuweereze togeza nositula ebbaafu omukozi agisitule mama wange tuula wali emmere bakubegere bakuteeraawo nywa akatunda muto wange akwabadde ki talina nsawo ya ku mugongo bamugulire ensawo bamugulire engatto yenze balista byenkola nabikola dda neimu nabikola noze emyaka nga3 emabega nabikola dda kuvaawo okuva kwolwo sibisolozangamu yadde 10 nze nina ennyumba ze nina zeka ziri miliyoni nga 3 ze nasembayo okukola ziri miliyoni nga 2.5 ku 3 zonna sijjangamu yadde olwaga nazibalagako nategeka obukadde bwange nze sitebagenda kuntuuliza live kiro aniresi ng'afunye ekizibu nga kinene mukole naye oliawo obuvubuka bwo oli mu kusipendinga oli mu kwambala ngatto za bbeeyi ogenda kukaddiwa wano otutawaanye gwe ogenda kaddiwa otutawaanye gwe do you know omanyi lwaki njagala mukyala wange gwe mukyala wange mukazi mugezi nnyo mukyala wange yaŋŋamba timo kati bino tubikoze kye tulina okukola tulina okutandika ekiro kigenda okuleeta nga ssente buli lunaku ne mugamba mami mpulira
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.